kuba sente zange z'abapangisa kufuna kasente jibere kwesaba kale nyabo kafani yasulozanga amayumba yalagawa baavaawo dda naye buli alinaku zino abantu bakozesa wamato estates management wangi waawe nyabo katubanjulire wa Mato Estates Management abasangibwa Natete Kaye Road ku roundabout ya mwana mujimo basobola okudabiriza ennyumba zo basobola okusoroleza abapangisa toddamu na kwemenyera abapangisa abatasasula mbudde ate gwe ayagala okuzimba essimu okuba kuzino wammanga wammasebo bakakase faba wa Mato Estates Management Uganda Limited bokulagana naffe tugenda kwejjusa wa Mato Estates Management mbukanira kako no mvumile mwaka mulanga mukola content no so the see you na naye kino njozabe wati omwana wali ali munye kimunya alivunda kinsobola kugamba sasa njagaza kamera bali manyi oli mulokolo sasa njagaza kamera munange nze munange mumwana nonyanga bamako wajjande wange bali manyi oli sigo wajja toli bawa tomanyi bawa tompona wajjande wange abaloko tebeisa bwe bali muza kino kimu abaloko tebeisa bwe bali like that now tewajjange wange kuna abaloko tebeisa tona kamu ate wajjange wange ono mumula wajjange wange ewaka wange ngali mbere kukoza kintu muganda wange niwonagena president Museveni naita ono mwana netugenda naye bwenzi bweyavaayo naddakuwa ni byosi nankuba okunfiira mutemanyi kitegeeza ne bankubira wiki mwezi mulamba nga sigwa ate nga ngenda ku tv yabwe ne ba content fe tulinnya bodaboda noleka nemotoka yo owulya nemotoka nogireka mu jamu baga pagisi programu etandise duka programu ezize nova motoka nogireka mu jamu nogireka laba otamanyi osange programu owulira kanti wakoba olimasiikira osobola okwegulira emmere ononkukuba yes bano banamawulire bona nti bali wano bano banamawulire wejjana nengereka ku bantu tokuulangamu na binyumu tokuulangamu na binyumu. Are you a Ugandan in the diaspora, working and residing in Canada, America, Germany, Sweden, UK, Denmark, working 2 to 3 jobs to survive while working extremely long hours, including weekends and special holidays, with no time to enjoy family? Here's your grand opportunity. Introducing to you a work-from-home online business with just your phone, laptop, and stable internet as you enjoy family time and still make millions online. You don't need any expertise when our professionals are on standby to take you through step by step. To find out more on how to work online, log on to www.jemaimamirembe.com or WhatsApp and call +44 794 9011 033. Facebook is Jamie DE Mentor. Gonza musindika ya sente eri abagalwa abo mu nyaffe Uganda ng'okwisa enkola ya tap sendi enkola eno nnungi ate nga yeesigika kati genda mu simu yo odownloadinge app ya tap send TAP olwono nawe weeyunge ku mpeereza ennungi mu kusindikira abagalwa abo kozesa promo code kasuku nga toyawuddeemu abali mu UK ojja kufuna pound 10 Europe ojja kufuna euros 10 USA ojja kufuna dollars 10 Canada ojja kufuna dollars 10 ate nga kino kisinzira mu nsi mw'obaoli kati gwe abadde atawaanyizibwa mu kusindika ensimbi eri abagalwa abo okumanya ebisingako okufuna app ya tap send ebifudde byangu nga tukusindikira abagalwa baffe ensimbi mu bwangu ddala. alina obuzibu ali bwe bamusomesa alowooza nti eno kamera anyiganyiga wano. It's not professional. Ali analog. Omanyi kati gwe obuzibu bwe mulina mwalemera mu bikamera anedda so togenda kwata bunafu ati kubuulira soboka tekinologi yajja kwata bunafu otandika okukakkanya abantu abaana. Tekinologi yajja kati olaba eyo gundi ebulako ekintu kimu ate naawe ekiro tosobola kuba nakyo. Ekyaki flash
ekiro naawe olina okwambaza flash kati nange ate nsobola okwambazaako waliwo ka gadget awolaba kamera webuli obwo bukamera obusatu oyambazaawo lens ng'eriko ka flash kimu nti nze bwenze bagamba amawuli bazze bwejja bagamba tiktok atuuse kati of course abatalina amagezi be babyogera ebyo because content yasigala ali content kana ekisinga obukulu kifaananyi kubeera nga kituuka otufuna bulungi toli waggulu ng'otukwata betti nga bali mu kinnya otukwata direct kati otukutta otya kati osobola gikendeezaamuko wansi kati wotukwatidde wamala you a sharp guy lwakuba oluusi ate weesiriwaza I don't know why adde atandise onyiga kano manyi ekitegeeza okugenda okukola shoot n'okomawo nga sound teriiko ofa bufi okay welcome to yet another edition of Kasuku Live olunaku olwaleero ndi ne Saymo kapata mama ndi ne Saymo kapata tugenda kwogera ku bintu bingi soko buze ku bantu abatulana n'abatuwuliriza njagala okubabuuzaako yonna gye musinziira okutulabira thank you so much mwebale kubeera nga ate omanyi Kasuku abantu mu mawulire mwebali naye abantu babagwako bugwi Katonda okukwazika omukisanga tokwatakwata ku bintu bireke ng'omwana bwabikoze abantu bakulindirira si chansi ya buli omu nga balindiriraani kati according ku Katonda guli ngenda nfuna abantu balindira gundi yafene ya buli mwezi wegugwako babera bagirindako ki kyonna kye beetaaga mu kye tutamanyi naye ogwo gwe mukisa Katonda gwatagabira buli omu so twagala okwebaza Katonda namwe ne tubeebaza okugamba mwezi gutandika okugako njala kimanyi kye banaayogerako ogwo si mukisa gw'osanga buli wamu so mwebale nnyo mwebale ddayina gye muwangaalira abali e Kampala enkuba etonnya abali mu kyalo musobola okulima abali e Kampala caayi mulungi nnyo okusinga okugula diapers abali ebweru w'eggwanga mwebale kukola okay tulina stories nga 3 ze tugenda otunuulira tusookere ewa Kaye ne Jnr abantu wiiki yonna mbadde omwezi guno nkoze ne Jnr nenkola ne Kaye namaliriza wonna nga verdict ekomawowo gwolina otubuulira kiki ekyabaawo anti buli omu akwogerako Kaye yagamba mwamalo shootinga ebintu ne bivaako owa kamera yasigala aroolinga oluyombo olwo Kaye kiri oni kamera yesebo okitegeera era n'agamba nti yayogera n'omwana oyo omwana oyo n'agamba oba yagamba nti ono yamugamba birekeemu something like that yayogera n'omwana omwana n'amugamba nti gwe wamugamba tulikodinga sho eggwa be batandika okkaayana omwana yalekayo kamera kati ebyo byali tebirina kujja ku mpewo era bwe yamala n'akugamba obijjamu n'oga nti ojja bijjamu omwana be yamubuuza omwana Kaye aga nti omwana n'amugamba nti bossi yaŋŋambye ebintu mbirekemu bigende nga bwe biri wali onoonya likes neŋŋamba Saymo tujja mufuna era tujja mukola bannange biri ku Kasuku Live interview gye nakola ne Kaye naye oli mu myaka egitawaayiriza ate ze nkyawaayiriza yawaayiriza atya munne bwatyo butereevu sikyali mu myaka ginoonya likes yes kakati ekisinga obukulu kye twogerako ne ku Saymo office okikola ki gyekiri osobola okulaba sho nti wano weyinza okubanga weggwera kati ambuuza andaba bw'obanga wagiraba olabanga olina sho erina weggwera weerabikira ng'ewedde olaba erina weerabikira ng'ewedde kakati anyway twatandika pano ya Kaye ne Jnr weekyendowooza nti nno yali ekuze
nga pane eyo tujja ne twogera ku bibaddewo alwansonga nti olumusonga junior nga abaddeko ewuwo n'abeerako ewuwo omuntu kati tukatayimu nga opinions ayinza okuba alina ezifaanagana naye omuteeka ona pano n'omuntu tuba tukubaganya nga balina ebirowoozo ebyenjawulo tuba tubaako ekipya kye tuwa abantu because ensonga omulimu guno tetulina kujja buzi ku recordinga kuteekayo tulina obbaako kye tugattako nali njogera ne Kaye yennyini n'agamba nti ebungereza abantu batulabanga bw'olaba TV. Now just imagine somebody ataddeko TV ali mu ddiiro lye screen ye nnene naye nga alaba a lot of nonsense. So wadde nga tujja okukola tulina obbaako kye tukola kye tugattako. So kye kireeta pane eyo era twebaza Katonda yali ekoze bulungi. Kakati mu pane eyo show yaffe esembayo twali twogera ku alien scheme. Mwali mu champion show ya alien scheme yawedde mwe twali tujoogererako. Kakati Kaye yagano buying alien scheme okuva we bafuna controversies n'abaana banno era ye wanopo agamba nti alien skin yavuma bwiino yebwagamba kakati wotulamu interview eyo ekisooka junior asooka kubeera ku side ye then later on amala yekyusa kakati nze sigenda kujjano kunnyonnyola ki ekyalo n'ekiralo kati ngera kukuwa kye nategeera ng'eyali ku mmeeza kubanga junior bw'osooka omuwuliriza asooka kuba aliyeni asooka kubanga ali agenda esaaliyeni nga akkiriziganya nani ne Kaye then later on Kaye bw'alemerako ennyo junior lwakyuka era mu kukyuka bw'amugambira naye Kaye gwakuba aliyeni ennyo bebe kulu gobadde ng'okuba bw'otyo ye nga wasobola omutwalira ebirawo okubya birthday mu conversation singa shewedde mu show anti kyagenda kiboyiringa kikati nga wano bwe tutandise ne kigenda nga kizimba namugamba naye ono gwokuba ye yakola kibi ki okwawukana ku bebe kulu gobadde ng'ovuma naye tutuka time ne tukeera ng'ogenze n'omutwalira ebirawo bya birthday kati abo bigendera kati Kaye okuba nga avaako waya amugamba nti ne bebe kulu wamwetondera era Kaye mubigambo byasooka ogamba junior saagala ongengere oba onnyingire mu bwongo njagala ombuulire ddi lwe nali neetondedde ku bebe kulu so batandikira okuboyiringa awo bava ku bebe kulu amugamba bebe kulu gwogerako omumanyi junior amugamba bebe kulu ffe twamuwana amagye yajje wa taata wange kati kamiliyoni Kaye asawuninga nga yamanyi ono gyajja ki security oba ontegeera ono amulaga nti nno nedda nze ffe ne gundi manyi bebe kulu okusinga awo olutalo lutandika lugenda luboyiringa kakati nze ndowooza nti nno byonna byali mu show wabula mwaliwo obusobozi bw'okujjamu naye ekibuuzo nzijjemu ki ndekemu ki Kaye yakugambako nti ebyo bijjeemu nze nakimugamba nti ebimu nnyinza obijjamu naye ngenda okulaba nga bwe nzijjamu ebyaka ekitegeeza bendekamu ebya junior gwenja okufuula omubi ekyokubiri Kaye yennyini mu vidiyo kituufu yawemula taata junior ekyo junior yagenda nakyo muki mu bwongo ng'anyiize wakijjamu nakirekamu lwaki nakirekamu nti odde junior agenda anyiize era ng'akyakyogerako nga Kaye yavumyani kati okukijjamu obeera olaga nti junior ayombera bwereere kwesooba obujulizi junior kyagenda okusigala ng'ayogerako nti yawemula taata wange naye nga tugenda mu vidiyo talina waakolaki wamuwemulira buli omu alyoke yeebuuze nti vidiyo eriwa ye junior agamba nti no Kaye yawemula taata we vidiyo eriwa kubanga ye junior yagenda anyiize nti ono byonna wandikuze ne waki owemula taata wange tugenda okuvaawo nga junior redde akoze eki anyiize kaakati ne junior naye alina we yayitiramu nti kati singa azijjamu ebya junior abantu bayinza okutegeera obunyiivu bwa Kaye bwe buva oba bw'ojjamu ebya Kaye abantu basobola otegeera obunyiivu bwa junior gye buva oba kitegeera ekyokubiri nga ye junior is okay with everything that has happened in the video kati netumalirizanga kasita sakkase kwogera kyakuvudde ku mutima
era ekyali kiddako tutereezezza tutya era even the next day nakubira Kayooyo ne mukanjagala twogere nangamba ndi waka kakati nalina appointment y'okujja nekola ne junior wano ngamaze junior amaze okukola naawe era we najjano nali twatugenda kwogera kyene mugana junior mwanyombedde ddala ne twayogera Kaye kwolwo nzina mukubira Kaye nga simu tagikola ki tagikwata olwakunyigidde ng'anyiize tugamba tadda ku channel yo. It is okay. Ensonga teri ya kukola nange oba butakola nange. Omanyi guno omulimu gwe tukola butawangana ebitiibwa kya busirunzi okujja ne ngamba nti Kaye ne bw'otajja channel yange agisanga eri bweti kya bulalu kubanga emirundi gye mukozeeko that is a contribution ku channel yange nange Kaye nja kugamba Kaye nga teri akumanyi nakutwala ku BBS wakyogerako ontegeera bulungi nga teri akumanyi wajja ku BBS ne tukola ng'abantu balina kugula nakutanga ku channel yange so this is 50-50 buli omu alina contribution ku munne so eyo si ensonga ya where did we go wrong bajjajja bandirinzeemuko enkuba eno mala okukola wano oba kitegeera yirindeko nga ntenda where did we go wrong tutereezezza tutya we wasinga obukulu naye waliwo nagambye nti nze kyenalaba mu kyali kitya ekisookera nze yali enkola kyenali njagala okuba ne Kaye n'anyiiga nnyo nti junior emabegako abantu badde baali bamukuba nga abaana ku mutimbagano bamukuba nnyo diwe eno bwe twagireeta people bought back junior ne junior n'amanya omanyi bino ebintu by'abaana ba people power abaana b'omutimbagano batuka nga balina gwe baagala osobola okubeera nga tokkirizigana gwe bakola ki gwe baagala naye tobalemezaamu nnyo kubanga basobola okuba ku mutimbagano n'ovaako time neetuuka ng'oli gweyagala avuddeko ng'agenze nene nga tokyakola ki tokyaliwo then junior n'ayiga okumanya nti okay nyinza okuba nga ndi wa MK but how do I manage okubeera mu bantu bakyagulanyi nempisawo nange bya MK nga Isma byakikolanga Isma yayisangawo ebye MK nenga ate ku lunaku olungi kyagulanyi lwakoze tademonizing bu demonizing luchi yali avuddeko baddamu ne Kaye addamu awa junior come back okubeera nga junior people can listen to junior luli baali bamulabanga wenali mu gati bakyagala kola ki muwuliriza kaka kisobola okubanga ne Kaye wano ayinza okubanga mu mbeera emu oba endala yali alemye okukwatagana n'abaana b'omutimbagano nitwala tusobola okukizza naye ye n'anyiiga bunyiizi kakati wali kyemadde njala okugamba nti nze kyenayigamu nti junior yatuuka time nga abeera ku yes ne waatayagala naye nga yakkiriza kankole ne Kaye kati ngenda ku example lunaku lwe tukolera mu swimming pool ku climax Kaye brought the idea tugende tukolereko mu mazzi junior n'akikiriza kubanga Kaye akoze eki akirese mwe tubeera muno bwenzija wano nenkukyaza nanga ba clients bange kakati kya mutima mubi ate gwe oba oyinayo wone mu ngano mukola kyokulanga kakati nakkiriza naye nga munda mu mutima gwe nga teknokula tayandi kyagadde ne kiyita kakati ndowooza atuka time ng'alaba muli munda mulimu ye he's losing him n'ayagala kati okugamba naye nkampeko ku opinion eyange asanyusiza Kaye that's where the problem came from awo buziwe bwava naye nga nze mu ndaba eyange ey'ebintu guno omutimbagano ekigutuleetera okuguvuga birungi na bibi kati emboozi webe baddeyo nga Kaye ne junior baawukanye esobola okubeera emboozi naye ate okusigala mu kwawukana tekibagatta tekina kigattako kuddingana kyekisinga obulungi so naye bayawukana ebyaddala abantu amu bagamba mbaddi si mbaddi because naliwo ate actually nze nanjagala etale efuuka embaddi tukivuga ebiboozi byaffe nga 5 tufune get gundi naye Kaye n'anyiiga kati Kaye mu kunyiiga nze ekibuuzo kyange ki ekyamunyiiza naye yaddayo ne yeewuliriza nga kwolo yasawundingamu bubi awo ku Kasuku live kwokyali Saymo ensonga azimulungula nga bwe zaali bwe yaziraba kuba twagamba nti kati
final verdict tujja kulinda Saymo atubulire ekyaliwo nakyo ekigenda mu maaso. Naye nze ndowooza Junior mukwano gwange, Kaye mukwano gwange. Njogedde ne Junior ng'ayogera ebikankana. Ne Kaye bwe njogera naye ayogera ebikankana. Junior kyemmanyi asobola okubireka. Junior asobola okubireka. Naye Kaye ye yaŋŋamba yakiteeka ku mutima era n'aŋŋamba ne be giribeera myaka aga. Junior ajja muwulira. Naye nze kisinga obukulu kiri kimu nasema musanga tuziika Even Love yambuuza. Lwakuba nti kale waba akuba essimu akubira oyo. Takyakubira. Oli Yuda. Simanyi lwaki. Era yagamba oli Yuda. Era ne mu kwogera nooza waliwo yagamba omwana oli yamugamba atyo. Kagamba Saymo Yuda ddala mwagala kumusuula, mwagala suula Kaye. Ngenda kuwayo ekintu kimu. Ojjukira twali wano ku table ku wiiki ewedde. Bwajja sigo biwangamba sigo abingamba nga yabingamba. Ati yagamba oyo ye yabingamba. Bye nayogera. Ali yagamba oyo yabigamba oyo n'abingamba. Nti go wabyogera. Ne yakunyigira naawe. It is okay. No omanyi. Naye anyway kati ebibaamu mu business. Nze muwasayimo kino kigenda kigamba bwe nti tosobola kudiringa na muntu oneddeire ne mutasowagana. Oba ntegeera. Naye tuli bantu ababiri abalina obulamu ate benjo gamba nti abatali hopeless. Kaye is not hopeless. Omuntu ali hopeless yanyiga olugenderezi. Time ejatuka business yatugadde demo tukole ki? Etugatte. Era kino nkyogera nva wano. Ndi wano kuva ku ntobo ya mutima gwange kayinza simuina ako buki buzibu. Ne because tuli mu business efaanagana tusobola okufunamu obuki obuzibu. Era nga bwe mbyogera mu nsonga no byogera nga nvudde ku kamera. Sirina mboozi ya on and off camera. Sigirina. Kyoyogedde mu kamera. Bwenjo kyogera. Kyotayogedde era tokyogera. Sisola kyogera. Era tolina wojja kijjako nti Saymo yagambe Kayali bwati. Nedda. Okay. So ara kusema nze mundi muntu avaluinga abantu abadde mu bulamu. For example la full figure ya gwakabenje ya blocking. But at least I made sure nenkubira chairman owasula nembuza full figure ali bulungi ngamba ali bulungi kunze it was okay. Kyali kimala. Speaking about full figure, namulabye babadde ku papazi. Full figure yanyigirira ddala Kakalamu ne Mako. Nina yali yasibani. Talina gwe yasiba yali abatwala butwazi mu kooti. Naye ekintu kye baamukola kyamunyiiza kuba emyaka gigenderedde. Naye buli lwabasanga ne bw'oyogera boogezi Kakalamu booti ng'atandikirawo. No ekyamazima simanyi emboozi eyo eri wakati awo ekyahanginga. Naye kati tukitegeere mu buntu nga bwe kiri. Family eruma. Kakati tukitegeere nga bwe tukiraba. Nga tukitadde muntu kino nekino twatukitukirize nti maybe obusungu wa full figure buli ku mwana we. Kumuwa taata atali taata we. So ndowooza nti obusungu paka lwali buliranga akoze ekimala. Ndoza buyinza obutakola ki okusinzira ku video eyo nga bwe nagirabye ne bwe nali nga tukyayogera ennyo ne full figure ye ekimuluma ndowooza kyekimu era ekiruma ne Kaye kuggwe agamba nti bano abaana yabayiirawo omubiri kuba bw'otunulira kati nga ku keesi ya Makka agamba baabeeranga mu jaamu ne bamugamba linnya booda n'alinnya booda agende ku NBS akole. N'agamba yatwala Mako ewa Museveni. N'agamba yatwala Kakalamu obaani. Waliwo gwe yagambanga Kakalamu gwe yatwala ewa Gonzi. Anti wuliriza. Nti waliwo be yatwalanga ewa Hamu. Ng'akukwata ku mukono n'akutwala ne bakuwa ssente n'ogenda. Naye ate olwamala ate ne bamulinnya. Okitegeera ne bakyaza omuvubuka mbusimaya. Ate bano bba ab'amawulire bagamba nti yes amuvubuka twamukyaza. Naye ffe twali tukola mulimu gwaffe. Era full figure twamukubirako nga tumubuuza. To balance the story. Kati ye full figure from the discussions I've seen had with her. Ye ndowooza ayina we yali alabira abantu bano kati kiringa bw'olaba nze kyali wange full figure. Okitegeera. Kati ayinza okuba ayina watuuka n'agamba Kasuku wadde akoze ensobi ate kyali wange. Lwakuba nti awo kambuukewo nga kyasuubira nti ne bali ku bye yali abakoledde
ndowooza bandi badde balina omuyirawo omubiri mu kifo ky'okuwa omuvubuka platform. Ekibuuzo omuvubuka taata si taata. Omuvubuka si taata okusinziira bennayogera ne full figure baakola DNA. Kakati nze ndowooza. Neekomawo nga si ye taata w'omwana. Kati nze nno ndowooza bwe nti ense PR omutuufu si kusirika. PR omutuufu kukunnyonnyola nsonga negguka. Kyova nti ma PR mulimu abatambulira ku facts. Nojja n'ogamba Kasuku yafunisizza omuwala olubuto. Olubuto lwa myezi 2 ne tuleeta facts nti ku myezi egyo 2 werubanga olubuto lwa Kasuku yali London mu kaseera ako. Ekyokubiri bwe bitubetuleta facts ntuziteeka ki? Ku mmeeza. Oba n'enfuna y'akazima kamu n'enkuba kye bayita propaganda. Oba ntegeera. Propaganda bye bigambo ebingi ebirabikanga ebituufu naye nga mulimu akazima kamu bwe kati oli kaakozesa okujungulula ensonga. Kati lwakuba munanga abantu baffe bo balowooza nti the best PR is keeping quiet. Kyokka ate ekizibu ky'okusirika nti gwe credibility yo ng'ow'amawulire oba ogireseewa ekyo kiri awo. Ekyokubiri nze ndowooza nti nno full figure obanga wagenda ku DNA ng'omulenzi avuddeyo akwogeddeko nga bwe yakufunisa olubuto omulenzi n'agenda ne mukomera nekikakasibwa nti omwana si wa mulenzi. Ki ekirala kye tusaba tukola ki? Tunoonya. Kubanga omulenzi yali mu kkomera naye engeri gye yavaayo mu kkomera sigimanyi ne yakola ki? Yavaayo naye nga yamalayo ebbanga ddene naye nga full figure yamusibisizza. Kitegeeza nti nno bano bayinza okuba nga kituufu baleeta omulenzi n'ayogera n'omulenzi wamufuna n'okumusiba n'omukola ki? N'omusiba. Ensi nekakasa nti kituufu omwana si waani? Si wa mulenzi. Kati saawa zino what else do you need? Bw'oba nga waliwo damage eyakolebwa kati awo ebeera eri rectified. Kubanze challenge gye nnina siri in support of full figure kulumba baana abo nga be yabalumbye, ekyo kyo nkivumirira. Full figure kyali wange. Naye question yeriwo olunaku olwaleero Saymo omusajja bw'afuutuka eri n'agamba nti muwala wo gw'oyagala ennyo ye taata we. Ne bwe mugenda mu DNA waliwo ebintu ebiyinza obutaddamu kuba byerimu. Osooka n'okubamu akafaananyi omusajja ono wajjidde. Okitegeera kyegamba. Kwegamba things can never be the same. Do you agree or not? Ekyo kituufu. Omanyi wali bwe natandikidde nti full figure njagala tumutegeere nga bwe tulaba ebintu nti omuzadde ng'omanyi bulungi taata w'omwana nga n'omwana wo mulaba oli najja namuteeka moli nga yeesiba ku mwana wo. Kyeki kye nabagamba ne ku Grace Khan nali ku TV ti Grace Khan mu byaddala yali munyiivu wadde we yalwanira waali waki? Waali wakyamu. Naye okulaba KDD ng'ali mu kwesiba ku mwana wo lwakuba nti abalabye mawuli nga bagamba nti omwana afaanana KDD. Kyabuki? Kyabulalu. Kati ku muzadde yenna nga amanyi taata w'omwana omutuufu kiba kikola ki? Kiba kiruma. Naye full figure ina ekintu kyatambula nakyo ennaku zino ennyo mu wabuzi wa mukulembeze wa ggwanga. Kakati omukulembeze buli kijja gy'ali guba mukisa. Kakati this is an opportunity ey'okubaako kyalaga eki ensi. Tekituufu nti omulenzi kikirungi kuzanyira ku mannya ga muntu. Wabula ate nze ndowooza ekyokusigala nga ataakinga bakakalamu kirina side endala gye kimuwa abatamanyi ku reasoninga mangu gye bamulabira. Naye ate asobola okukozesa the kakalamus nga baddiŋŋanye okwongera okukakasa nti omwana si waani? Si wa mulenzi. Naye okusigala nga abalumba kituufu. Naye kati waliwo omuntu ajja okugamba naye full figure ebyo byonna kyali ku bbange lwaki tobivaako? Kubanga tubaddewo tugenze mu makooti omulenzi asibiddwa avuddeyo yasiba oba okyasobola okusanga bakakalamu ku papaazi n'obalumba. Omuntu aligamba leka full figure kituufu kikyakola ki? Kikyayagala. So kati nze ndowooza essaawa zino wakati mu kubeera nga image eyinza okuba nga erirundirwa mu mbeera emu nti ayinza bagamba yeebaka n'omulenzi neefaanaganako ebyo but si n'okubasanga mu public places n'abalumba nakyo tekirabika bulungi. Nakyo tekirabika bulungi ku full figure ng'ate omuwabuzi w'omukulembeze w'eggwanga tekirabika bulungi. Anyway nze nagezaako okwogera ne full figure nengezaako omunnyonnyola nti kuba full figure alina soft spot ya kakalamu. Waliwo ne guy omulala alina channel oba gye bayita final channel Zanero. Naye yali yamunyiigira naye simanyi Zanero be yamukwatakwata awo ne baddamu ne bakwata simanyi bwe bakyakwata.
ne nagezako bakyakwata nonta ntindo zemabega kaawo agira alina gwe yakwata mundoza nga aba akutezaniro mu liiso naawe wennyini nyini nawe teyakunyigirira mu sikanda ezo kalato fe yaffe twakola emboozi ne banvuma nnyo kati ne mutwalira Kaye n'amuwa kati awo nze oyambulokingira n'akuggyako engalo nanzijjako engalo naye nga kisa kya Mukama kimala so I think namulaba yalina soft spot ya Kakalamu oyo naye nga buli wajjukira ekintu ekyo kwe kuli ne Alex wa Spark ate ye yamunyigira nnyo lwakwandoza bakakalamu bamanyi emboozi amayitire gayo naye babanga emboozi bagira bange erimu ebigira bwe biti kyemanyi ku full figure si muntu muzibu waba muzibu waliwo abantu akusula moto waliwo nga chairman ani osobola njala ko byane full figure yo mu buntu asobola okukakana n'omutukira ng'omuntu ne bivaawo kubanga ne bayogera ne Kakalamu ekiddamu ne kimubagula kyesitategeera nnyawo ndowooza buli wabijjukiramu lwakuba kyesitayagadde full figure ate kubasanga ku papaazo maye waliwo ekizibu ekiriwo ekifo ky'omusajja kijja ggwa ekifo ky'omusajja kijja ggwa basanze bali mu kulya byabwe nojjawo ate nga yakamala okuva mu Grace Can yakamala okuva mu alien scheme awo kawendaba obuzibu anyway bw'oyogera ne Kakalamu bo bategeera ekiriwo bagamba why twakola ensobi ebyotegeera I think it was a friendship that side emu full figure you move on okireka ekyo omanye ensi eno waliwo ebintu byetugenda okugendako nga tetujja kubijjawo naye ebintu byetulina bikozesa kutuzimba kufuuka abantu babuvunaanyizibwa kufuuka nti kati kitegeeza full figure kino kikutuma okubeera ne taata w'omwana one day oba balabeko bwe tuba Katonda ali bwatuwadde obulamu tubaleko ku graduation taata w'omwana ebintu ebifaanaganako bwe bityo kisigale nga kikugira naye kino kireke lwansonga nti naawe kiringa gyekikuweebulamuko omanye omuntu ajja n'aleeta oluyombo nga luyiseeko ebbanga omuntu agamba era tukyali ku luyombo tetunavaawo so I know nga tuzze kusaidia omwana aluma atali muzadde yayinza otanya naye omwana aluma naye nsaba kireke ekyo kiveewo kigende anyway that's like WhatsApp embeera yeeyo now finally tulina ebintu bingi bye twagala okwogerako naye ate ebisigadde tujja bisanga ku Saymo official kano twakakola naffe buli mwezi nga gugwako beŋŋendako eno bojjako eno I think obulamu bwe buyina otambula mama mwezi gwedde yanampeera abantu baagala ebiboozi by'ekisiru naye ba YouTube abangi lwakuba kati ennaku zino ngenze ndaba bakyuka omanyi luli waliwo abaali basooka mu YouTube ne bagiteekamu akamiro nga bagamba kasuku okyaza oti oyo guest wange waki ate omukyaziza okitegeera omanyi kiringa oba nkikunyonyola entya nga abantu balowooza like space ya YouTube be bagi owninga we wava fitina eyasinga okuba omungi awo mu content creation abantu tebalina style kakati gye buva negibulaba content gwe tukolayo omu delivery engeri gye tukolamu ebintu byaffe yetwawula kyova abantu omuntu asobola okugenda n'alaba kisho champion good ku TV nga bagistreaming okuva wetandika paka wekola ki weggwa nena agamba njagala kugenda kulaba kasuku lwansonga nti alina kyasuubira mwani mu kasuku kakati kituufu nsobola bategeera mu side y'omuntu ng'oli awo nga kyosobola okujja owayi kyekyaliwo n'atuula bw'ati n'awuliriza omugambe kati kitegeeza agenda okujjeewo nga wamaze dde obbikola ki obbikugamba so ndowooza abajjamu ba YouTube abapya you need to have your style abakadde be baali basinza oleeta obuzibu ba YouTube abakadde be baali basinza oleeta obuzibu era at one point ojjukira Isima yayogerako awo waliwo ba YouTube abaali tebaagala ate agende ku channel ndala kati challenge eyabeerawo ebyo ebiseera ate era obuzibu bwasinga ova
kati nga chemistry bloga gwosinga okuba naye ne chemistry oba YouTuber ate woyagala okolere kuba chemistry baabaawo ne namba zikola ki naye ate jjukira ne bano betukyaza ku YouTube nabo baatuuka nga nabo baagala publicity kati ng'oyitasobola gandi nja kuba ku channel ya Saymo yokka Saymo baanampita oluvannyuma lwa wiiki 3 ng'ate waliwo ebitambula wano naye lwakubeera ne bano abantu betuyita okwogera luli nakubira Frank temuganda Frank Katonda badde akuyambye otandise okgenda kati bwoba otandise okgenda you need okutandika okumanya omanyi content eno omulaba kati for example singa nkola naawe nenkola ne Queen naye nga alina channel ye kitegeeza nti no kati video gye nkoze naawe genda kulwana neyani neya Queen kati kitegeeza olina okumanya nti Sayima nkutta nteekayo ddi kubanga osinga oba ne video 3 ng'oyogera ku nsonga y'emu ku channel ez'enjawulo kitegeeza ogenda ku content wagenda kulwanagana kati kiri nnyo gy'oli okumanya nti weekend mba nina kasukuni no ku nnaku ezibagenda okunteekayo content aleme kulwana nange nfunemu awenfunira ne anyway eventually ndowooza abaali baleeta olutalo barealizinga ne balaba nalaba abasinga ne badivertinga abasinga buli omu n'agenda ng'akwata direction ye mwanguyira ne baformulating aba guests abaabwe kati abasigala mu general happiness naffe ne tukola ki ne tusigalayo era abaana bakola abantu balina tegeera butegeezi business eno eringa ya nnyanya buli omu alina ennyanya ze gwe baagala ogiteekako lwakwanja okugategeeza gavumenti n'abakula batulaba eyo YouTube kuliko sente zammwe nnyingi nnyo naye sente zammwe temugenda kuzifuna nga mubbanzibe mulina zikufuna with structures kubanga kimwagala okukola Abamerika baakikola dda Abamerika batujjako ebitundu 25 ku buli 10 ku sente ze tusolooze waabwe kitegeeza ne gavumenti ya Uganda erina okusolooza percentage gye gyewuya gye yeetaaga naye ku sente ze tujjewa mu Uganda si kuba na Uganda njaga tutegeregane bulungi Uganda sente ze mulina okusolooza zirina kuba ku ezo ze tusolooza no mu Uganda naye tugenda mu statistics z'Abannayuganda bemwagala okutakisinga okujjako omusolo ku video y'eddakiika 5 bagirabako eddakiika 5 ne bagivaako kati ate okujja kwa TikTok kwakitidde dda nti video alaba ka clip kamu ku TikTok kakati tubasaba bwe tuti era kino nawe nakyogera twali ku panel endala nze sina buzibu na musolo kano ke kaseera okutegeeza gavumenti mbanga mukizudde nti wano waliwo ssente musale data ne mama wange asobola okubanga agenda ku YouTube na streaming n'alaba video n'agimalayo we munaasala data abantu bagenda kuba bati nawe mugenda kukola ki ssente kuba abeeyo abalaba bajja kweyongera longer and more naye kati mwe kyemwagala okukola mulinga gunju muri mukasaka bwe muti muzirinda zijje muzayijacking mujjeko muzitwale no mu America yali asobola kubanga yina nyini YouTube naye yagamba nedda njagala 25% kuze musolozezza wano kakati nze kyensaba tusooke tukendeezwe omusolo oguli ku data abantu bongere okulaba musobole okufuna sente zammwe nga bwe mwagala naffe tufune kubanga tuli ba responsible citizens butereevu. Over the weekend wabaddeyo show ya Champion Gudo olutalo ne lubalukawo abantu nga bagamba nti abasajja abakulu badda batya ku Twitter. In fact nalabye omu yadde aleetera Buula awo Buula yadde alipotinga nti ekivulu kyaganye omusajja omu naaga nti Buule oli musajja mukulu kiki ekikweyimbisa mu mwana ow'emyaka 9 okumulwana Of course ne Bajjo yavuddeyo n'akyogerako ne Kaye gulo nga bali ku beat which raised eyebrows ne baga nti abasajja balwa Kaye n'agamba nti ekivulu ekyo kyabadde kya alien skin nga yeekwese mu mwana ku Twitter ayina paperwork simanyi kubanga ebituufu ku nsi bingi one bafather batugamba balina abaana naye nga abaana balina bataata be baabawa kakati gwe bodde anotandika okuwoggana bannange oyo father alina abaana nze nabalaba nga agenda ekisooka olina obukakafu obulina obuwandiikiddwa nti abaana ba father ebituufu bingi naye nga bikoze eki bikwekeddwa ekisooka ensi eraba ki ekivu kyali kya Champion Gudo ekyo bikyali ekivulu kya cause yabadde charity concert ekisooka kino kitulina otutereeza ekivulu kya Champion Gudo kyasaze naye ebimu ku bivulu bisinza okusala nga bikoze ssente kubanga abantu ba diaspora babadde bagula tickets
abantu mu diaspora baguze tickets mu ssente otegera bulungi ekivulo kyalimu abantu 1,500 ku 2,000 ewakisekka wokka waliwo yagula tickets 1,000 otegera bulungi ewakisekka wokka waliwo yagula tickets meka 1,000 kati kino ekivulu aba mu cash ssente gyeziri mu attendance tewabadde lwansonga tewabaddewo nsonga omanyi bano bannayuganda endigida ya Uganda yakyuse endigida abantu badigida lwa kyeki oba nkiyite ntya tudigida lwa kyekiriyo kikye bakyogerako oba ntegera kati just kyabadde kivulu kiri flat naye nga abantu bawagidde era ne tickets bazigula ne tickets ne zigabwa ne waliwo nebadde ne ticket waka naye n'alemererwa naye n'alaba n'agamba kasana wagira n'atagenda wabula nze njagala twawukanyeko tuveeyo eyo kubakuba engalo kubanga nze ndowooza okukuba engalo it looks like a win eri bano ababadde bagugulana ne alien skin and it might look like a win naye nze mu nkola yange ey'ebintu nyinza okuba sinnatuukawo naye Katonda nga ampadde obulamu nga n'omukisa mu Kampala muno nkyalimu. I want to be looked as an elder. Okubeera elder kijja na myaka. Being an elder, it comes with wisdom. Lwakuba mulowooza nti buli mukadde alina bba elder. Kati nze bwe nalaba ekivulu nga kisaza alien skin kubanga ye mutegesi nakoze bwe nti ningamba thank God. Lwaki wamazaawo positive mukumazaawo tata ne mama kakati oyina ebintu byolaba nga nze nnyumya n'ogamba kale kasita yalina abazadde si mu mutima mubi nga si mu mutima bintu oyagala abange baffe mama gwe nasigaza afe kale kasita gwe okyalina mama oba ontegeera kakati lwenkitegeera nsaba Katonda agira nga amukuumirawo naye singa muzeeyi agenda nenzijyewo netandika okulizoninga okwawukana ku ngeri gye nalizoninga luli wagamba kati awo ojja nogamba okay now welcome to the table of men kati jangu twogere oba ntegeera kubanga luli nalina we nali nkyali kubanga lwekyali kineeyinuza waliwo omuntu nga ayinza n'obutakona nga njagende wama kasajja kumpa emmere kati otuka time ng'olina okukola Monday paka Friday kubanga gwalina okukola ki okweriisa kitegeeza oba okuze kakati ekivulu kyali ne skills kye nalabyemu nti kakati eri gyonna gy'abadde abadde mwana ayavula oba ontegeera agamba social media nze yenkola TV sigyetaaga gundi nomwetaaga ono simwetaaga kubanga byonna abadde abyoga ebadde reasoning ya mwana muto atandika obutandisa music oluvannyuma lw'okukola ekivulu ekyo kakati tumwaniriza ku ntebe y'abasajja kati ojja musanga nga ajja kutandika okwogera ebimwa asobola okusigala nga ayogera byayogera naye ng'emabega akola birala obwo bwe bulamu bwe tutambuliramu obulamu bwe bwanze saagala bakazi bakulu nenva ku kamera mami kati onkoze otya tonteddeko mafuta naye nga mu kamera ngamba saagala bakazi baki bakulu kati omwana omuto yagamba saagala bakazi bakulu nga ne ku simu tayagala bakazi bakulu nze nja kugaba ekintu kimu nali mu kivvulu emabega nendabayo abaloga ekyo kyennyini musajja omu yali ayambadde essaati ya bulumula nga ayambadde essaati njeru nga balina amanda awo nga balina obuntu bwe bagira nga bayiwako bwe bati ng'omusajja atudde mu stage bw'ati kati kirimu ebintu ebyo either alien skin ebadde aloga abadde bamukola ki bamuloga kati kitandikira wano because alien skin abadde mwana muto mu industry eno tamanyi nti bw'otegeka ekivulu olina okusookayo abalogo nga tebannakuloga oba otegeera oba yakitegedde leeti nti ekivulu ebivulu by'e Kampala abo bitegeka n'okuloga bakola ki baloga n'aleeta abalogo leeti oba ntegeeza okugamba kati that is maturity agenza akula w'okolera bizinensi oli n'akusindikira abasajja ne bakumya ekyoto mu kivulu kyo webanga basindise basindike kitegeeza nti alien skin abo nabo badde olina beetegekera nga tebannajja gwe n'oteekamu eriryo oba w'oleetera omusajja
ajja kuma ekyoto mu kivulu kyongola abantu baganye kitegeeza kati ezo decision zikolebwa muntu mukulu otegedde kati otandise otegeera obulamu era nze njala kugamba gambya alien skin my brother welcome to Kampala mu Kampala mwe tubeera mwe muli endongo mwogipushinga n'olanga ku radio okumala ebbanga lyonna ate n'okuba ne drive that is life kakati abalowooza nti bawangudde mu mbeera yonna simanyi kye baba bakifunyemu naye nze kunze nze just ndi musanyufu eri muganda wange nti kakati kubanga yatandise bizinensi atandise okwetegekera ebivvulu kitegeeza nti yayingidde bizinensi kirungi ezo shocks zibeeramu ne mubaamu lessons ez'okukola ki ez'okuyiga so this is just a lesson nti bizinensi eno wadde nga lwebyo ebisobola okujja naye olwo bitasobola kukyuka for example nti omudigido gw'ekivvulu okutereera n'okunywera mu bantu teguli ku social media gulina beera ku TV social media esobola otegeeza abantu bonna nti ekivvulu gyekiri naye kasuku kutoka ntoka awo kyeboogera ku show ng'eri olwo Saymo kyagyogerako ng'eri olwo kireetera ali ewaka okugamba naye kirabika nze ngenda okusigala ewaka nze ebiri gye mbadde nnina egy'okuyakanjireke ngende mu kivvulu oba ntegeera kati ebyo lyali tosobola bitegeera luli kubanga abadde ayingira buyingizi ekyokubiri ab'amawulire alien skin alina ensobi ze naye nsaba naffe tubeeku bye tuyigiramu ebyaffe buno obulamu si bwakuwangula buwanguzi life erina kuba about lessons kiki kyempiikinzeemu eyo yali level alien skin gye yalimu olaba ekyawula omukulu n'omuto omukulu asobola okulaba omwana oyo nga akutte ekifuba omukyalo asobola kuba omukazi asindise ekifuba mu maaso bweti n'akabina nga akasindise bwe namanya kakati kavubuka yampola ki yamusumbuwa n'amuyita n'amugamba jangu lekeraawo okutambula bweta nedda nti nze bwentyo bwentambula naddamu n'akugamba nakati mulayi musooke mumuleke eyo siteegi yabuki yabuvubuka era wala ensi bwemnyamugana kati muleka ajja kukakkana olaba kye nagamba ne kakati ebyo bireke bikadde bireke let's move on with life kakati alien skin just abadde muvubuka ali akavubuka bamwagala n'abambaza ekifuba n'agezza eddoboozi that is stage of life kati fe abaakiraba nti nno just stage tetuli mu kuwoggana nti tuba basiru fe tuli mu kugamba kakati welcome to the table of men kakati kikye tuzzaako what next fe tetuli mu kukuba nduulu fe tuli mu mugamba kati kyekiddako era kyova nti twamukuba nnyo kubanga fe abamu abasobola okwogera ebigambo n'abiwulira kubanga tetubadde nnyo negative gyali kubanga gwali mu kkuba enduulu ne mu ntandikwa ero badde negative gyali tajja kuwuliriza so kati mwe abalowooza nti muli ba elder ku kyalo kuno mweyise nga ba elders natosobola kubeera mubamukubira nduulu nti anja kugwa naafuna ekizibu era n'okuba enduulu n'olowooza nti ajja kuwuliriza is not going to listen to you byekika ky'omuntu yali amuyiseko n'omugamba nti naye ali eni olaba katolutalo lwasanyuka toleetaaga oleke n'omulaba ng'ayogeza kavubuka n'ogamba okay kale tukireke kale essaawa zino yali akimugambe nga yakimugambamu eyo lo kati olaba muganda wange ndozola olutalo luyitwate tuleetaaga ate asobola okuwuliriza ebintu si byamaanyi nti nsindika nkole ki nkusindike nsobola okugamba nti ebyaliwo ku baana ba people power ayinza okuba nekiragulanya alina side but because he has grown to a level of being an elder teyazeekayo oba ntegeera kati saazi asomita noga kati blood olabe no industry y'abayimbi gy'olimu mulimu nekino luli ayinza bayita sola kiwuliza kati asobola kiwuliriza because teyeejabulula kubeera ku lisiti y'abamukuba so nze kino bwe kiti show yabadde ya champion gudo ng'etegekeddwa alien skin yasaze naye tekitegeeza nti munafu ensonga lwaki ebivvulu bikola era ensonga lwaki bisala ziri nnyingi nnyo ebyo ayinza oba yabibuusa amaaso kubanga yali mwana muto yali akula bukuzi kati essaawa zino ajja bitegeera kubanga mu bizinensi yagitandise kyo batandise n'okwetegekera ebivvulu bapromota ki ekibasanyusa bapromota balina n'ebivvulu ebirala bye baagala bisale kati abasabye ekyalutalo kisale tebamanyi muwendo kubanga tebakyalina mirimu abayimbi beetegeka kati abasabirira lutala asale tobamanyi muwendo naye tekijja ssala embiranye y'abayimbi ne bapromota
teyakatandika kati ekuze oluvannyuma lwa promoter bwe bagenda eggulu ne bakwata amanya g'abayimbi ne bagajja ku lisiti ne bateekako show ezaabwe abayimbi banyiga era buli muyimbi alina obusobozi obwetegeka yeetegeka kati bapromote batandise balaba tebalina mirimu kati buli wafuna omukisa okulabayo ekivvulu ekisaze bajja kiwogganira bakisanyukiremu emboozi ebeera mpanvu naye ate tulina ebirala bye tulina okukola tetujja kubalwamu kubasulamu omusajja yadde abeere ayiriitira kalyanga generator yadde aloga nkuba tewabaddeyo nkuba muganda wange oli lyadde lireeta abantu bali adde ligoba abantu ku kimu ku bibiri ngamba nsali ensinga waŋŋamba omusajja eyo alina akadagala olinayo gwomanyi aleeta n'abazungu aleeta n'abazungu ne bajja ne babuuza why you here n'agamba we don't know we just find ourselves here bandyogedde naawe bobeere bulungi mweraba bannange